Yes. Faadi TV ujimbandiza akade kano mwasize mutya muri mutya ina kubasa musubscribing ate munyigene kade Pastor Bugingo Yegannye Omwana wa Bugingo obuzibu bufudde kwani obuzibu bufudde ku Susan Makula isawa zino kagamu mawulire agatambula ku mikutu gwa social media ekisinga okuli omukutu gwa Facebook akosane ku mukutu ogwa News Opera you get training news website nayo gegamu ku mawulire agatambula akade kano musubscribing watina bakusubscribing na kusubscribing ate onyigene kale batumedeka abali Canada, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, mugwanga lya Qatar, akosani mugwanga lya Oman, abali mugwanga lya UAE batumedeko nakiri wa Catherine kutumedeko kosani mwana manyikidwa nga Nakato, Judith kutumedeko kafuko Blenda kutumedeko munamba gamanti muri big nnyo mubali okubanga moji following ambagala nnyo je musizo kwanga moji following Pastor Bugingo Susan Makula Pastor Bugingo abasinga bagamba nti asusiza nnyo kubanga atigisa nnyo Susan Makula ekisuse jjukire bange lise olwo amawulire akabati gatambula galaga nti Pastor Bugingo omwana wa Susan Makula omulinzi gwe yamusanga naye nga yamuzaala dda yamutaddeko erinnya ly'obwa Bugingo era yamukyusiza n'amufuula omwana we omujjuvu olw'okumwongerako erinnya lyani erya Bugingo omwana oyo kati abasinga babadde confused nadaba team Teddy wali ku mukutu gwa Facebook abantu bonna bakkiriza mu Pastor Teddy Bugingo nibeebuuza Pastor Bugingo aliko kizibu ki Pastor Bugingo abasinga bagamba nti omwana we agenda tukesa musule omuwala ono jukira n'omwana kiraga nti omwana si yali awo nti akyetaaga nnyo okuba nga meetinga kitale kubanga kitale ebintu byakola omwana yawulira bimuswaza obasinga bagamba nti omwana ono gy'asomera eyo abaana bamanyi okumutiizinga obulinisa ya kitaawe n'okuba nga alina ebintu byakolaakola mu public ebiswaza abasinga abaana bakola ki basoma nabo buli muwala wani wa Pastor Bugingo era nga omwana oyo abeera ne Pastor Teddy Bugingo yali mukyala wani wa Pastor Bugingo jjukire bange erisa emyaka egiyise emabega omwana yali alina graduation ne Pastor Bugingo teyalinnyayo era ebyo byonna byalaga nti Pastor Bugingo agenda akola ki yejjako omwana owuwe olaba yatuse okubabekanga omwana wa Susan Makula ate amwongerako erinnya lya Bugingo kiraga nti abaana be agenda mpolampola n'okubanga abakola ki abejjako mpolampola yabasinga be bagamba ku mukutu egya Facebook egisinga kiraga nti Pastor Bugingo omwana oli okulabika nga amutigisa alabika ayagala kola ki akwejjako baalabe Pastor Bugingo ebbanga erise yali agala kujjako ne Pastor Teddy Bugingo ebyobugagga bambi yali ajja mu school fees okubanga aweerera abaana baani Pastor Bugingo yali yamuzaalamu nga tebanawakobeka nga baawukana Pastor Bugingo yali alemeddeko ng'agenda mu kooti ofuukula nga bimuggyako okuli ekizimbe ekya rent omuva school fees w'abaana kusa n'ennyumba kusa n'emmotoka ng'ayagala kukola ki bimuggyako naye kooti teyawuliriza bya Pastor Bugingo byali asizeewo omwana oyo gw'olingira mu kifaananyi ye mwana wa Pastor Bugingo Teddy Bugingo essaawa zino yabeera naye omwana oyo agenda awulira eyita mpolampola kitaawe olw'ensonga nti abaana bamutiizinga nnyo gy'asomera eyo gy'asomera bamutiizinga nnyo omwana oyo gw'obadde olingira mu kifaananyi kati abasinga bagamba nti omwana ono gy'akoma okweta mataata we Pastor Bugingo ajja tukesa nga n'omwana takyetaagaani taata kubanga ne taata we oyo kati atigisa baana ate byasanga n'omukazi omulala Susan Makula wabula abasinga bagamba nti Pastor Bugingo bayinza okuba bamulunga kuba bino ebintu byakolakola tebikolebwa muntu nga tebamulunga oba nga tebamufuulira mingi saa zino egangu mawulire agatambula ku social media naye nga basinga ekyabakanze okubanga omwana wa Susan Makula Pastor Bugingo yamufudde omwana we omujjuvu olw'okumuwa erinnya erya Bugingo ng'eryekika kati abasinga beebuuza Susan Makula taata w'omwana taliyo Pastor Bugingo ate okuwa omwana erinnya eryekika erya Bugingo taata w'omwana taliyo kiki abasinga bagamba Susan Makula alika kati ate watuuse kati atandise kulabika nga afeera Pastor Bugingo omwana we amufuulira ddala omwana we omujjuvu omwana gwe yasanga ne Susan Makula ate amufuulira ddala omwana omujjuvu olw'ensonga nti Susan Makula omusajja yamuzaalamu omwana oyo omulenzi gwemutegedde obulungi anti takola ki
tawaayo buyambi. Kitaawe w'omwana oyo kati Susan Makula alaba nga ate alina Pastor Bugingo ssente ayina yakolamu agamba gwe kamukusindikira ono omwana omusembeze ddala nkukyayise n'abali abaana ababo Biwanvuuye ddala ab'endaayo abasinga be bagamba nti Susan Makula ye pulaani ye yakukyayisa Pastor Bugingo abaana Gweyazaala mwani Mutteri Bugingo kyokka ate amwagazise ate abaana be yamusanga nabo abasinga bagamba naye abasinga bagamba nti tekijja era si kirungi Pastor Bugingo kyakoze okubanga ate asembeza nnyo ate omwana owa Susan Makula ate okusinga ate omwana owuwe owaddala ow'omunda ye si kirungi kyakoze. Gamu ku mawulire agatambula essaawa zino musubscribing bagita Ali TV gimba tumiddeko munanje musinzizo kubanga mugiye kumiddeko abali Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain akosa ne mu ggwanga lya Oman nti muli big nnyo okubanga mugifollowing nsonga za Pastor Bugingo okubanga yakoze ki omwana wa Susan Makula yamufudde omwana we omujjuvu n'amwana erinnya erya Bugingo nga ery'ekika musuubira binaggweerawa naye nga bangi bavudde nga bamulumba Pastor Bugingo kwekyo kye yakoze. Mbagala nnyo, subscribe onyogene kale mwera.